bali eyo bakyayagala naye munnaye time etusazeeko ya omupya nina olimba olupya by the way baluyita Onyola ngenda kuba nduta very soon nja kuba ndubagamba ya akayimba akalala nane shiba akayimba akalala era bwe kanaabeerayo ngaera nteeka za Mukama ne zino bwe kyali tujja kabawa naye essaawa zino I am still concentrating on my own singles zokka zokka neera bwe kanaabaayo inshallah nga lwaki tetukabawa omwaka omupya tegubadde mubi kubanga munnaye nange nina oluyimba olupya Katonda abadde ampadde obulamu abadde angabiridde so ekitiibwa n'ettendo nkimuddiza ate kati tutuuseeyo ddi eyo omwami gyali mutumiddeko nga tomatidde lwaki tomatidde ne bannange nedda eyo tetucrossingayo baswit naye bannange nange ndi muntu gwe tolinda gwe yali oyagaddeyo nali njagaddeko nali njagaddeko nyirira nange simanyi nakumanya nyiriza omwami muveeko omwami ali eyo Onyola anyiriza nnyo nga wokiwulira yagambye mbunze saagala zaala yagambye ffenna tetwagala kuzaala mbadde sinaba kyetegereza kye yayogedde kati sobola kukyogerako ekyo singa mbadde nakirabye mbadde nsobola okuwa explanation eki ennungi naye yagenda nkakeberesewe kendabe nkyali mwana muto ntegedde ngaeyo gyodda nno nkyali mwana muto essaawa zino nconcentratinze ku musiki wange ebintu by'okuzaala ebintu by'abasajja soke tubiteekewa ebbali bwe nnaayagala okubyogerako nja kujja mbagambe banaye leero ndi lubuto bannange omwami ampasa nkya nga byo nayo tubyogerako naye essaawa zino mumbuuze musiki omupya ebintu byonna nga bikwatagana ku music nze nganze mu ntegeka zange bwe naalaba nga ekyo ekiruubirirwa kyange maze okukifuna nga manyi kuba nina pulaani ne Katonda naye alina pulaani nsobola okukeera ku makya ne mbagamba bannaye nze sigenda kuzaala enkyera ne mundaba nga nkoze eki nga nzadde so kati ebyo byosaagala simanyi ali mami wange ali konteta gyayagala muwala wakuba music abeerawo nga ngamba banaye nga totuwa luyimba lupya abeerawo alumanya n'okusinga mmwe gwe kyolina omanya famire yange eyo nayo nemanja music naye abasajja tenaba mmanjaako future husband nkugambye Katonda ategeka bibye naawe n'otegeka bibye nze nganze nsobola okukeera ku makya nekugamba njagala omusajja omuwanvu Katonda nampa omusajja omumpi njagala omusajja alina ebirevu nampa atalina birevu okitegeera njagala omusajja omweru nakugamba nti Ruth nkwadde omusajja omuddugavu okitegeera as long as bwe tuba nga tweyagala nze n'omwami wange nga twesiimye oyo gwe ndiba nfunye nga twesiimye ne twetegeera bulungi tewali buzibu omimbi omusajja obaani nzimbi omusajja gwe neegomba mwagala tandika sala kigambo mbalaba mune Chris Brown yo yankolera era simanyi Chris Brown jangu twenoonyeeko e Uganda mami kisajja kirungi ate kirina ebirevu mulungi muwanvu zabafana alina enviiri naye musajja mulungi Green Day ate tukola akaviiri ke kamu kati so simanyi nze ne Green Day abaddewo wano lwaki temuyita
twemachingana ngenda munoonyako Green Daddy munaye bagambye tufaanagana jangu tumachingena ebigambo byange bisembe wamma bafaani bange mbasuubiza music ompya mungi nina music mungi nze najja na music siyagala bigambo saagala ki mbasuubiza music yekayeka mwebale kunjagala munoonyeko ku social media handles zange Ruth. Mbadde ki? Ndi wa ddiini ki? Nze sina ddiini. Sina ddiini. Easter ngeno. Njenyumirizaamu koza abantu abagiwa respect ebakolera abali mu kyalo bagenze kulya ku ssente zaabwe abala basigadde e Kampala n'abakoledde mbali mu kukoleramu season ey'abantu abamu okuspendinga n'abamu okola ki okusavinga. Festive season abayimbi tukoleramu nnyo oku Easter, Idi, Christmas, Idi Mbaraka, Idi Mfitiri tukoleramu. Yeah. Tata nsiibira ddala naye kakati nasiibye okunywa amazzi nasiibye okwogera n'abantu nga baŋŋamba ebintu ebitali makulu byonna nabisiibye sibisoogera n'abantu baŋŋamba bitali mugezi. Ekiyinza okunkulako waya byonna basobola obyogera basobola okukola buli kimu omuntu avula maama wange yayinza okunkulako waya kyekyoka mami wankubanga avudde wala nange ati dadi taliiwo kalikyasaba muwoleza kuba yetaliiwo naye kati maama wange bwe bulamu bwange yayinza okunjako nsobola okulwanirawo nga sibuuzizza so ekyo kiyinza okunkulako waya naye ebirala ekitalina makulu sikyawa makulu. Ekimbi ekyala ebimbi ebikyala byonna byamaanyi Kampala nedda baaba Kampala ebimbi ebyamaanyi ebikyala byonna byamaanyi bonna mbawa respect bonna bamaanyi. Nkugambye Kinywaji kyamaanyi, Kikaro kyamaanyi, Kishiba kyamaanyi, Rema kyamaanyi bangi sisinza kubamenya kubamba bonna bamaanyi. Abo abanga nepikiranga jjanga twemala eggoga. Message nizo bawa kwekwasa Katonda buterabira Katonda gyakujje most of the times butuka mu butaala wano waggulu twerabira gye tuvudde emabega yaffe oba mu kyalo oba abantu abatuyambako nti ngabo owulira mpugowonyegere yali kusambira nti n'otuuka mu maaso eri ate abakubeererawo n'obeerabira so balina okuba nga beegendereza bwe bakwasa Katonda tebasobola kwerabira muntu ababeereddewo so bateeke Katonda mu maaso mu buli kimu kye bakola buli bwawa Katonda respect ogenda ku respect nga buli omu. Wanyise tata wange ati twazze kwogera ku music simbaga bwe natuwa ku mbaga era nja kuweereza receipt kyabuntu anti si kyabuntu kakubula obudde twogera ku music tuva ku performinga Sanyuka TV yakola ekintu kino buli lwakutaano mujja kuba mutulaba ku byalo byammwe tujja batuukako Sanyuka TV temukyusa dial mubeere ku Sanyuka TV. Anti maama byenjogera naye so byogerera ku kamera bya maama wange nange naye maama okyuva muwa respect emboozi yange ne maama ebeera yange ne maama kati ebyaffe wano byaffe wano. Taata wange wadde akunfunira omukyala mbadde saagala kwogera ku byabakyala twogere ku music kubanga kyekiri mu maaso. Saabagambyeko nnyina manager bamuyita Waiswa era musajja ali mabega yange Waiswa yennyini oyo yennyini gwotegedde tuli wamu netambula wamu musajja w'amaanyi era babagala okubuukinga bonna nga muyine namba ya Waiswa mumukubireko naye nga mbagala neyanziza nnyo